Njagala okusaasirako abo bonna abafunye ebizibu ebyenjawulo, bafiiriddwako abantu baabwe, abalina ebiruubiro bye batatuuseeko, abalwadde n'abanyigirizibwa mu ngeri ez'enjawulo naddala mu maka, nti Mukama basaasire, naye omukono gwe ogw'ekisa gubabeere gubakwateko musumululwe, mubeere n'essanyu ate mubeere balamu. Njagala okusanyukira wamu n'abo abasanyuka abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo, nti temwegulumiza mmwe naye mugulumize Katonda oyo asobodde okubatuusa ku ebyo, kubanga bangi abeegomba okubituukako nga tebabisobola, n'abamu nga babadde na mu kifo kirungi okubasinga okubifuna. Olw'ekyo mwebaze Katonda era mugulumize. Amannya ndi omusumba Sebaggala Ivan Samuel, era nga njagala okwebaza Katonda kubanga ne leero tufunye omukisa okuddamu okutabagana, twogerezeganye, tuyige ffenna ebigambo ebikwatagana ku maka n'obufumbo, n'engeri gye tusobola okugayimusaamu ne gava mu maka agajjudde ennaku ne tugaleetera essuubi ery'okubeera amawanguzi. Webala okutambula nange byokuyiga ebiyise, ate genda mu maaso ng'otambula nange, kubanga kya muwendo nnyo era kyokola kya kitiibwa. Olunaku lwajjo twayogedde ku kiki ekinaatereeza amaka, ne tulaba obuzibu bwe galina n'ebigasoomooza ebigajjudde, naye ne tukitegeera nti waliwo Katonda eyagatandika, nga gwe tonnaba na kugalowoozaako waliwo yasooka okukimanya. Si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Oyo Katonda yasooka okutegeera amaka ne dizayini yaago n'enkola zaago n'engeri gye gagwanidde okubeera, yagateerawo ekitabo ekigaluŋŋamya nga kye kigambo kye. Bayibuli kyeva yayogedde n'egamba nti ayi ensi muwulire ekigambo kya Mukama. Ekigambo kya Mukama kiwa abasirusiru amagezi, abo abali mu nnyumba yo gwe nga bw'obayita. Ekigambo kya Mukama kiruŋŋame ne kireeta omusana eri amaka ne gatabulubuutira mu kizikiza. Ekigambo kya Mukama ekyo kye twayizeeko kitereeza, kirabula, kiwanirira, kiruŋŋamya obulamu bw'amaka. Amaka ne gatereera, amaka ne gabeeramu emirembe, amaka ne gawangula. Kyenva nsaba omukisa gwe twayogeddeko naawe ogwetwalire n'ennyumba yo, nti balina omukisa abasoma, balina omukisa abawulira ne bayiga, naye ate balina omukisa abakola ebyo biwandiikiddwa mu kigambo kya Mukama. Oba oyagala amaka gabeeremu emirembe, kibeere ekifo eky'okwenyumiririzaamu n'okweyagala, kibeere ekifo mwogenda okusanyukira emirembe gyonna, gateekemu ekirungo ky'obwakatonda wamu n'okutekemukira ekigambo kye. Maka bw'ona agateekamu mwenge, n'ogateekamu kulya paka mbuto kwabika, n'ogateekamu masanyu na kweyagala, naye banga ebyo byokka bye birungo ebiri mu maka nga temuliimu kutya Katonda ng'ensigo, ago amaka tegalina ssuubi, ago amaka tegalina biseera bya mu maaso, ago amaka njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, gagenda kufa era tegagenda kulama. Ne bwe ganaabeerawo gajja kubeerawo mu nnyiike, era abaana bwe balikula nagakaddiwa gajja kukaddiira mu bizibu. Lwekyo enva nkuzigirira ekigambo kya Katonda kirizza kibeere entabiro ey'ebyo byonna amaka okugatambulira, onaabeera n'amaka amasanyufu era aganaalaba omukisa. Olwaleero njagadde okwogera ku mulabe w'amaka asooka. Omulabe w'amaka asooka. Katusabe. Tukwebaza Katonda kubanga gwatuwa obulamu. Weebale kubanga otuleese tuyige. Olina byeyagala okuŋŋamba nze n'omuntu oyo awulira era alaba ebigambo bino. Nsaba obitugambe ffenna ng'ekisa kyo bwe kiri, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Omulabe w'amaka eyasooka, oyo gwe njagala okwogerako olunaku olwaleero. Amaka leero okwagala kwakkekwa, gafugiddwa endwadde ezitagambika, n'ezimu nga tezirina ddagala, n'endala nga tolina bw'ozinnyonnyola. Gajjudde okulumwa, gajjudde okubonaabona, gajjudde obwetaavu, naye ng'oggyeko ebyo byonna galimu n'okufa. Ebigambo ebyo bye njogeddeko, okulumwa, okubonaabona, okufa,
obwetaavu amaka ne gabeera ekifo mwe tufiirwa n'abantu baffe. Mulimu abantu abali eyo abampulira eddoboozi lino era abalaba, naye ng'omwami waviibwako mukyala wo oli wekka, omukyala waviibwako omwami wo oli wekka, abaana mwaviibwako bazadde bammwe oba muzadde wammwe muli mu kunyigirizibwa, oba abafumbo ng'abaana bammwe be bawummula oba ng'omwana wammwe yafa. Obulumi obwenkaniddeawo n'okusoomooza okwenkaniddeawo, obulumi obufaananako bwe butyo obutuuka ku sseeryo, ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuza nti Katonda bw'ati bwe yatonda amaka okubeera? Katonda bw'ati bwe yatonda amaka okubeera? Ekyamazima kiri kimu, bwe tunuulira amaka agaasooka tulina ebigambo bye tulaba, era Bayibuli eba ennyonnyola ku maka agaasooka Katonda ge yasooka okuteekawo, gatubeerera ekyokulabirako eriffe amaka gonna agaliwo okutuusa mu kiseera kino. Katonda bwe yali ng'ateekawo amaka agaasooka, wulira ebigambo bino mu kitabo kya Lubereberye Ssuula 1 onyo 26 paka ku 28 agamba bw'ati: Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'agamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi, mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Bw'osoma ebigambo ebyo bikuwa ekifaananyi Katonda kye yalina ku maka awamu n'obufumbo nga bwe gaali gateekwa okufaanana. Katonda bwe yatonda amaka agaasooka bassebo ne bannyabo, yagatonderamu ebirungo bino. Ekisooka abagalimu yabatonda nga bali mu kifaananyi kye. Omusajja n'omukazi teyatonda musajja olwo omukazi n'amutonda mu kifaananyi ky'omusajja, yatonda bombi mu kifaananyi kye nga Katonda. Ekitegeeza nti amaka aganaabeera amasanyufu ne gawangaala, abagalimu bateekwa okubeera mu kifaananyi kya Katonda kyennyini. Ekibuuzo buli muntu yenna ali mu bufumbo olwaleero ky'ateekwa okwebuuza, singa abadde Katonda yandikoze atya mu nsonga eno? Yandirinze musajja ng'agalaamiridde n'akwata akambe cwek n'akyopolako? Yandigeze omusajja ng'atunudde eri n'akwata ebbaafu ejjudde amazzi agookya n'agimuyiira? Singa abadde Katonda yandikoze eki mu mbeera eno? Amaka gatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, awo we gatandikira. Era abagalimu bateekwa okufaanana ekifaananyi ekyo. Bwe yamala okukola ekyo, mbu n'abatonda n'abagamba mbawadde omukisa. Ekitegeeza nti Katonda bwe yatonda amaka omulundi ogwasooka yagatonda agawadde mukisa. Mbawadde omukisa, mbawadde essanyu, mbawadde emirembe, mugende mufuge. Katonda bwe yatonda amaka yagawa omukisa gw'okweyongerayongera, geeyongereyongere mu nsimbi, geeyongereyongere mu byenfuna, geeyongereyongerenga mu baana, geeyongereyongerenga mu ssanyu. Amaka gaffe Katonda yagatonda geeyongereyongere mu byonna, nga laavu yeeyongera bweyongezi, okusanganamu ekitiibwa nga kweyongera bweyongezi, ensimbi nga zeeyongera bweyongezi, ebyobugagga nga byeyongera bweyongezi. Bw'atyo Katonda bwe yatonda amaka okubeera, bw'atyo Katonda bwe yatonda amaka okufaanana, bwe gatyo bwe gaali gateekwa okubeera bassebo ne bannyabo. Agambye nti mufuge, ekitegeeza n'ensolo zonna zaateekebwa wansi wa muntu. Kyakyewuunyisa okuba nga olwaleero omukazi ekisaanyi odduka, n'olaba omusota n'ofubutuka,
ne bagamba nti ekisanyi kikyo ku lugoye n'olukwata n'olwambulamu lwonna nga toyinza nakuddamu kulwambala. Naye nga twatondebwa kubifuga. Abaffe ki ekyabaawo? Kiki ekyasoba? Kubanga mu lubereberye essuula emu onyo olwasatu mu olumu lugambye Katonda n'alaba nga buli kintu kyonna kyatonze kirungi. And God saw that everything he had created was perfect, was good. Katonda amaka gava mu ngalo ze nga malungi. Amaka gava mu ngalo ze nga gakweyongera si kufa bwavu. Amaka gava mu ngalo ze nga bakuzaala baana si bugumba. Amaka gava mu ngalo ze nga abantu bakubeera balamu nga basanyufu si kulwala na kulumwa na kubonaabona na kukaaba. Amaka gava mu ngalo za Katonda bwe gato bwe gaali gafaanana nga temwali ndwadde. Amaka nga tewali ndwadde. Amaka nga tewali kubonaabona. Amaka nga tewali kukaaba newankubadde okulumwa, ssanyu na mirembe byokka emirembe gyonna. Ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuza kiki ekyasoba? Kiki ekyagenda obubi okubanga olwayo tuyina n'amaka nga tebalina bye basula? Tuyina n'amaka ng'abaana basula wansi wa bitanda bazadde waggulu. Okuba tulina amaka agajjudde endwadde. N'olaba ng'omukazi alwazizza omwana oba omusajja alwazizza omukyala oba omukyala alwazizza omusajja naye ng'ekirwadde tekinnyonnyolekeka. Lwaki tulina amaka agafaananako bwe gatyo? Lwaki tulina amaka agali mu mbeera eyo? Lwaki tulina amaka agakaaba? Kiki ekyasoba bassobo ne bannyabo? Njagala nkutegeeze, bw'olaba obubi n'obulumi n'okunyigirizibwa n'okukaaba ebiruma amaka olwaleero ebigamazeeko emirembe, ebikuleetedde mukazi gw'okukaaba, ebikuleetedde mukazi gw'okulumwa, emusajja gwe ebikuleetedde entalo, buli kaseera dduka. Njagala okitegeere kino ti bino tebyatandikira wano. Waliwo omutandisi waabyo gwe njagala okwogerako olunaku olwaleero ng'aziramu ekibuuzo ekikulu ti kiki ekyasoba. Mu kitabo kya ku bikulu essula y'e12 onyo olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda waliwo ebigambo bino ebikulu. Ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza, so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Olw'omwenda n'ogusota ogunene ne gusuulibwa, omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomo era Setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Njagadde nkyusa amaaso go n'ebirowoozo byo nsooke mbitunuulize byonna gye byatandikira ne byonna gye byava. Bangi kummwe abawulira era abalaba ebigambo bino kino temukimanyi. Gwe bw'otunuulira mukazi wo ne bw'afaanana nga yakutama amaaso gakoma ku mukazi wo. Gwe bw'otunuulira omwami wo ng'ayina emize gy'atambuliramu nga gyakutama amaaso gakoma ku mwami wo. Bw'otunuulira abaana bo nga baakutama obakoye amaaso gakoma ku baana. Ne weerabira nti emabega waabo bonna b'otunuulira ababi b'otakyayagala, b'oyagala okkuba emiggo babafa baffe, tokyayagala nakubawa mmere, waliyo ekizibu ekinene ekisukka abo. Ekizibu kino tekyatandikira mu mukazi wo. Ekizibu kino tekyatandikira mu mwami wo tolyoka omuvume kimufulumemu. Oba olyoka oteekeko okufulu kiveemu. Oba olyoka okuba omukazi oyo emiggo akiseseme kigweri. Oba olyoka oyokya omwana omuliro ekizibu akisuule. Kinene okusinga abo bonna. Ebyandiiko bitugambye tikyatandikira mu ggulu, nga kitandikira mu kifo ewali obutuukirivu, ekifo awatasuubirwa kwonoona kwonna kulabikayo. Eyo ewaava ekizibu kino ekinene ekiyitibwa erinnya lyakyo ekibi. Ekibi kirina definition yakyo etegerekko bulungi. Ekibi kitegeeza bujeemu.
ekibi kitegeeza kujeemera Katonda, kujeemera nkola ze, kujeemera kigambo kye, kugaana kukola nga Katonda bw'ayagala oba kulemererwa kutuuka ku mutendera Katonda gw'ayagala. Oyinza okukozesa ebigambo ebyo byonna okunnyonnyola ekibi. Olw'ensonga eyo ekizibu kino eky'ekibi kyatandikira mu ggulu. Eyo ewali ekitonde ekiyitibwa Lusifa ekyatondebwa Katonda. Bino byenjogera si ngero, sinyumya bunyumya, kuno kunnyonnyola kwa kigambo kya Katonda nga kubuulira ensibuko y'ekizibu ekinene n'omulabe wa Asooka yaani, ow'amaka awamu n'obufumbo bwo. Ye osobole okumumanya awamu n'okumutegeera nti mu ggulu Lusifa oyo yatondebwa. Bw'amala okutondebwa mu kitabo kya Isaaya essula y'e14 Abanyoro 13 ne 14 lwogera ku malala agaalabika mu ye bwe yeegomba entebe y'okulinnya waggulu okusinga eya Katonda, ne yeegomba okufaanana oyo Katonda ali waggulu ennyo. Amalala ne gajjula mu mutima gwe. Yali yatondebwa nga mutukuvu era nga mulongoofu okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ye era n'asuulibwa. Ennyiriri ze tusomye zoogedde ku lutalo ssematalo olwabawo nga ffenna tetunnaba wakati wa Setaani ne Katonda. Lusifa ono ng'afuuse omulabe wa Katonda olw'obujeemu. Obujeemu bwe bumu bw'asiga n'okutuusa olwaleero ng'ensigo eva mu ekye yakola okuviira ddala ku lubereberye. Lwaki njogedde ebigambo bino? Kubanga amaka ago galina agasumbuwa, amaga ago galina agatawaanya, abaana balina ekibasumbuwa, amaka ago galina omulabe atagaagaliza, atali jjajjaawo, atali ssengaawo, atali mulirwanaawo, atali mujjawo, omunene okubasinga era nga yabaleetera okukola ebyo byonna byoyogerako. Mbw amaka gange bandoga, omukazi oli yakwana bba wange, omusajja oyo yanzibira mukazi wange. Ebyo byonna byoyogera birina omutandisi waabyo. Waliwo omulabe w'amaka abikoza mu bantu abasazewo okumugoberera. Kale gwe njagala nkubikkulire omutegeere omudduke, kubanga amaka geetaaga essuubi agagali mu butabanguko. Kyenjagala nkutegeeze kino, Setaani yafuuka mulabe wa Katonda, butereevu n'afuuka mulabe w'oggwe. Omanyi omuntu bw'akukyawa n'ebibi abikyawa, omuntu bw'akukyawa ne saati ye agikyawa, omuntu bw'akukyawa ne wosula akyawawo, omuntu bw'akukyawa n'emmotoka ye agikyawa, omuntu bw'akukyawa n'abaana be abakyawa. Setaani bwe yakyawa Katonda n'akyawa n'ebitonde bye byonna, kyava yakulembera bamalayika okulwana ng'alowooza nti anaatwala entebe n'amaanyi, nga yeerabidde nti waliwo nannyini buyinza yamuteekawo gw'atayinza kuwangula, si mirembe giri gyokka naye n'emirembe egyakaakano. Kikyengezaako kutegeeza ssebo ne nnyabo alaba era awulira ebigambo bino. Amaka ago waliwo agabonyaabonya, amaka ago galina omulabe eyagalumba, amaka ago galina omuntu ageetooloola emisana n'ekiro ng'ayagala kugasaanyaawo. Gwe ng'okyatunulira abantu abakwetoolodde, ng'okyatunulira bbaawo omubi, ng'okyatunulira mukyala w'omubi, ng'okyatunulira abaana b'ababi, ng'okyatunulira abazadde n'ab'eŋŋanda ababi. Ze njagala nkutegeeza obakozesebwa bukozesebwa. Waliwo omulabe wa Katonda, teyakoma bukomi kubeera mulabe wa Katonda, naye n'akyawa ebya Katonda byonna, nga n'ebimu ku bya Katonda bye yakyawa bwe bufumbo n'amaka. Yensonga lwaki bwe yasuulibwa Bayibuli eyogera ebigambo bino ebinakuwaza ennyo. Mu kubikulu essula y'e12 Onyolo 12, kale musanyuke eggulu n'abalituulamu, zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omuli oyo myasse gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi nti alina akaseera katono. Zisanze ensi n'abagituulamu. Setaani bwe yasuulibwa eddoboozi ne ligamba zisanze amaka. Lwaki zisanze amaka? Kubanga Setaani kamaze okusuulibwa tekagenda kuddamu kubaamu ssanyu. Bagenda kusiibanga mu kulwana. Abaana bagenda kubeera bajeemu eri bakadde baabwe. Bagenda kusiibanga mu kwezuzumba buli kiseera. Zisanze amaka
kubanga n'okubeerawo ebbanga lyonna kijja kuba tekikyasoboka omu agenda kufaalekewo munne. Zisanze amaka kubanga abaana bagenda kulemera munda. Zisanze amaka kubanga ebizibu bigenda kugalumba. Bwe kibanga amaka galina ekizibu kyonna, bwe kibanga amaka galimu obwetaavu, bwe kibanga amaka galimu okulumwa n'okubonaabona n'amaziga, bwe kibanga amaka gabaddemu okufa gaali gabaddemu okufiirwa oba osuubirwa nti galibaamu okufiirwa, bino byonna tegeera nti Katonda si yavunaanyizibwa ku bino. Katonda yatonda amaka nga masanyufu, yagatonda nga ga mirembe, yagatonda nga ga ssanyu, yagatonda nga ga kweyagala, yagatonda nga ga kweyongera mirembe gyonna. Tatondangako maka ga kukaaba, tatondangako maka ga kubonaabona. Omulyolyomi ayogeddwako wano. Setaani yakka n'obusungu bungi, amanyi alina ekiseera kitono, kati ayagala kuzikiriza buli amusala mu maaso. Oye mulabe wa Asooka, tayagaliza makaago. Oye kalibutemu, ye kalibulogo, na buli kigambo kyonna ky'oyinza okulowoozaako yakisinga era yakikulemberamu. Setaani bwe yasuulibwa ku nsi, nga bwe nasoma ennyiriri ezaasoose, yasanga bajjajjaffe Adamu ne Kaawa nga amaka gaabwe masanyufu, nga galina emirembe era nga beeyagala. Najjira mu kifaananyi eky'omusota, n'ayogera eddoboozi mu gwo okunyumya n'omukazi, kubanga omukazi yeyawukana n'omusajja, n'agenda atambuleko yekka nga Adamu taliiko. Guno gulabika nga gwali mukisa gwa Setaani okulumba omukyala n'amaliriza nga amuzikiriza. Kikyengezaako kugamba muganda wange ne mwannyinaze, musajja leero yampuliriza, togezaako n'ota mukyalawo, togezaako n'ota mukyalawo, n'omuviirako akaseera ako akatono. Akabanke mumala nga mwawukanye, Setaani akakozesa nnyo okubuzaabuza n'okuzikiriza. Omukazi lwe yawukana n'omusajja bapapa, omusolo ne gulooka gumukema. Omusajja leero yawulira ebigambo bino, kakasa nti mulina obumu mu maka gammwe. Ensobi yokka gy'okola emu okuva mu bulamu bwa mukazi wo, oba gwe omukazi okuva mu bulamu bw'omusajja, we wasinga okubeera emikisa egisinga okubeera emingi egy'amaka okuzikirira. Ebizibu bingi ebibonyaabanya amaka olwaleero biva mu bafumbo kubeera nga beewadde gap omulabe gy'ayinza okukozesa. Ebbanga ly'omala ng'osibyeko kufulugwa omukazi, oba otaddewo ekibangirizi kinene eky'omusajjawo okuyingira ebizibu ebirala. Nawe omusajja ebbanga ly'omala ng'olumya abantu bo, ebbanga ly'omala ng'obateeka mu bwetaavu, oggulirawo omukisa omulala ogw'ebintu ebirala ebingi. Nze nkiddamu, togezaako n'ogayalirira omukyala, togezaako n'oteekawo ekiseera kyonna okubeera distant. Akabanga ako kokka k'oteekawo wakati wo n'omusajja oba wakati wo ne mukazi wo kayinza okubeera ka wiiki emu, naye ng'ebigenda okukavaamu bigenda kubeera bya mirembe na mirembe nga tolisobola kubizza. Kale butemu bw'atyo bwe yajja. Enkomero ya benna Luberebera Essula 3 Olunyolo 6 lutugamba omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'aweera ne ku musajja we naye n'alya. Omukazi yalabanga omuti mulungi okulya, gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'aweera ne ku musajja we naye n'alya. Kino kikulu era kyakwetegereza, ate nga kya muwendo nnyo era nga kya kitiibwa nnyo, ate nga kikulu. Omukazi n'omusajja ne boonoona Katonda, ne bajeemera eddoboozi lye, ne bagaana okutuuka ku mulamwa guli gwe nabagambye ku kipimo kya Katonda, kubanga yababuulira nti muli mu lusuku luno naye muli mu lulimu lwa buwulize, mu lulimu lwa kusalawo. Sigenda bakakaatika kulubeeramu, naye kinaalaga nti mwagala okulubeeramu kwe kubeera abawulize eri ekigambo kyange. Bwe balemerwa okubeera abawulize eri ekigambo kye, ne babeera abawulize eri ekigambo ky'omulabe wa Katonda, ate era omulabe waabwe, ne bamaliriza ng'obulamu bwabwe bwawukanye n'ensibuko ey'obulamu. Nyekye njagala nkutegeeze, okujjeema bwe kwatandika mu bulamu bw'amaka agaasooka,
akabi kaali kazze. Katonda yensubuko y'essanyu, Katonda yensubuko y'emirembe, Katonda yensubuko y'obuwanguzi, Katonda yensubuko y'okweyagala. Ebyo byonna amaka bye gayayaanira bisubuka mu Katonda nannyini kugateekawo. Bangi abalowooza nti essanyu liva mu mwenge kye bava bagula ne baguteeka eka banywe batamiire ne bakubisaamu ebizibu. Bangi abalowooza nti essanyu liva mu kuwasa bakazi bangi babafunye babalina naye kati bejjusa. Bangi abalowooza liva mu kuzaala abaana bangi babamansizza ne babazaala wonna kati bakiwuliramu. Essanyu ly'amaka liva mu Katonda yekka, oyo yensibuko yaalyo kubanga ye yagateekawo. Adamu ne Kaawa bwe baajeemera Katonda ne beekutula ku nsula eyo yokka yeyo lyokuleeta essanyu n'emirembe mu maka. Kakati njagala mbategeeze bwe baamala okwekutula ku nsula ey'obulamu bino bye byavaamu. Luberebere essula 3 Onyolo 16 n'agamba omukazi nti okwongera naakwongerangako obulumi bwo n'okubeerako olubuto. Mu bulumi mwono ozaaliranga abaana. Okwegomba kunaabanga eri musajjawo naye anaakufuganga. Tutandise okulaba ebigambo ebizibu. Amaka agaalimu essanyu katuulala ekigambo obulumi. Bannanga obulumi buli mu maka. Ng'oggyeko bw'okuzaala bwokka naye obulumi buli mu maka. Abakazi bali mu maka balumwa balina obulumi bubali ne mu magumba. Omukazi nga n'ekyokukola takiraba alumwa. Bakazi balina pressure. Bakazi balwadde emitima. Bakazi mu bifuba watuddewo ebintu bye batategeera. Badevelopinze complications mu bulamu lw'abasajja be baafumbirwa. Abakazi bakaba amaziga munda. Kibi. Okwegomba agambye okwegomba kwo kakati okwegomba kuno nako kwajja. Relationships nyingi nnyo eziganya olw'okwegomba. Abakazi beegomba bingi. Tebakyafaayo ku laavu. Tebakyafaayo ku musajja wavunaanyizibwa kyenkana wa. Tebakyafaayo na ku magezi musajja gaalina. Ebyo tebikyabakolera makulu. Oba amagezi alina oba talina oba afaanana atya kasita akuba omukono mu nsawo n'abala ebizike nga biwera kati omusajja kyafaanana tekikyabakolera n'amakulu. Oba alina abakazi bananze ngenda kuba wakutaano eyo si nsonga. Oba anaabeera mu bulamu bwange oba taabeeremu eyo si nsonga. Okwegomba ne kutaama ebyo bibonyaabonya amaka kati. Dimandi z'abakyala nga nnyingi n'okusinga obusobozi bw'abasajja bwe balina. Obwenzi ne buyingirawo. Obulumi buli mu maka, buli mu relationship obutagambika. Agambye nti anaakufuganga n'okufugibwa nako ne kutuuka. Kale olwaleero abasajja bakozesezza okufuga ng'engeri y'okufunzaamu abakyala ne bafuuka ba narcissists. Sajja bafuga abakazi n'amulinnyako n'amuba emigo n'amuwandulira amalusu n'amugoba gende wammwe n'obwana n'abusibirako ennyumba gamaka n'agatunda mumumanyi. Kati n'okufuga kwennyini ne kutuuka. Olaba ekibi bwe kyatawaanya amaka. Olaba bwe kyagatta. Olaba bwe kyagalumya. Olaba bwe kyaleeta obuzibu. Kaakati omulabe wa Asooka ye Setaani. Kali butemu eyayingiza ekibi si ekyo kyokka. Naye bwe yatuuka ku Adamu n'agamba Adamu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo mu kutegana mw'onojjanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu obwo. Mu kutegana mw'ogenda okujja ebyokulya. Okutegana ne kutandika n'ekikolimo ne kijja. Si ekyo kyokka, wulira ekirala. Amaggwa n'amatovu geneekuzaaliranga Lwero 18 onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro kitaalo. Mu ntuuyo z'omu maaso go mw'onooliranga emmere kutuusa lw'olidda mu ttaka kubanga omwo mwe waggyibwa oli nfuufu ggwe era mu nfuufu mw'olidda n'okufa ne kuyingira. Olaba ekibi bye kyaleeta eri omuntu. Olaba amaka we gaafiira. Olaba amaka we gaayonooneka. Obulumi, okwegomba okubi, obufuzi obujjudde obukambwe, ekikolimo, okutegana, okufa, byonna byajja lwa kibi. Kati gwali eyo ali mu maka galimu obulumi, agalimu okubonaabona. Nkusomera ebigambo bino gye byava. Baluumi 5:12 lugambye olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi ne kubona ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Okufa kwabona ku maka gonna kubanga gonna gaayonoona.
okufa kwabuna ku bantu bonna kubanga bonna bayonoona. Kyenva nkukowoola olwaleero ti setaani ekyamuleeta Yokaana essula 10:10 agamba nti omubi tajja wabula okutta n'okubba awamu n'okuzikiriza. Setaani yajja okubba amakaago, setaani yajja okutta amakaago, setaani yajja okugazikiriza. Oyo mulabe wo nnamba emu. Omulabe wo nnamba emu si ye musajja w'omwenzi. Omulabe wo nnamba emu si ye mukazi w'omuvumi ayomba atafaananika omulogo. Omulabe wo nnamba emu si ye ssengawo, si ye neighbor, si ye mujjawo. Omulabe wo nnamba emu yoyo kalibutemu setaani eyajja okutta amaka, okugazikiriza awamu n'okugasaanya. Oyo ayonoonye byonna ebikwetoolodde. Amakaago yagabuzizza emirembe, amakaago yagamazeemu essuubi, amakaago yagaleetedde ennaku n'okunakuwala, abaana bo yabaleetedde obujeemu, embeera y'ennyumba yo yagitabudde. Oyo setaani kalibutemu eyajja okutta n'okubba awamu n'okuzikiriza. Abaffe nga ngenda okusaba tugenda kukola tutya? Ekibuuzo kyongera kukiddamu n'enkya mu bugazi bwakyo, naye waakiri kankuweeko bino nga ngenda okukusabira. Mu Yakobo essula ey'okuna olunya olw'omusanvu agamba, kale muje mulukkirenga Katonda naye mulwanenga ne setaani naye anaabaddukanga. Muje mulukkire Katonda, muwulirize ekigambo kye, mukisseemu ekitiibwa, emitima gyammwe mugijjeemu ebisowaani ebiziyizza Katonda okubatuukako. Muje mulukkire Katonda, setaani mutandika okulwana naye mu maka gammwe ajja kubadduka. Amaka gonna agasazeewo okutereeza enkolagana yago ne Katonda, amaka gonna agasazeewo okutereeza enkolagana yo ne Mukama, Bayibuli egambye yago setaani agenda kugadduka. Atya? Peetero ekisooka 5:8 olw'omwenda, mutamirukukenga mutunulenga. Omulabe wammwe setaani atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Oyo muziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe. Ngenda kukusabira. Setaani yawangulwa. Mumuziyize nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe. Twagala amaka amakkiriza, amaka agenda okulwana ne setaani, agatagenda kumuwa mukisa, agatagenda kumuganya kuyingira, agagenda okuggalawo enzigi zaago eri abakazi abalala abasukka owuwo, agagenda okuggalawo enzigi eri abasajja abalala abasukka owuwo, agagenda okuggalawo enzigi eri obulogo obuyinza okuyingira mu nnyumba, agenda okuggalawo enzigi eri emize emibi egizikiriza. Mu kukkiriza Katonda, setaani oyo atambula ng'empologoma nga ayagala okuzikiriza amaka gaffe, tunaayimirira ne tuwangula mu oyo. Nsaba weekwate Katonda olwaleero, oziize setaani omulabe w'amaka, kayingo agabonyaabonya, oyimire mu kukkiriza Katonda, bw'otyo onaawangulanga. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Mukama tukwebaza otulaze olwaleero omulabe kayingo abonyaabonya amaka gaffe, eyajja okugatta n'okugabba n'okugazikiriza. Otusaasire Mukama bwe tuba bantu betulowooza nti abatwetolodde kye kizibu ekinene, naye tukkirize bulijjo tulabe setaani n'ekibinga bibi, twekwate muggwe mu kukkiriza tuwangule. Saba wanguza amaka gonna agawulidde ebigambo bino, twekwate ggwe Katonda kubanga gwayagaliza amaka gaffe, tulwane ne setaani oyagala okugazikiriza mu linnya lyo. Mukama tunaawangulanga. Gwesago n'emirembe kabitubeere ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye.